Senga kulana mawuna avuddayo okunsonga za Ajat Kuruthum kw'ossa n'omwami we Akram. Ene Newspack channel wale kwanti n'ogyekumiddeko mukwano. Twagala okubeera nga temunanga amawulire tugatandikira ky'olina okukola kimu kwe kuba nti n'osubscribinga n'okulayikinga ate era n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Senga kulana mawuna avuddeyo n'abaako byayogera ku bufumbo bwa Dr. Kuruthum kw'ossa ne Akram agambye nti no yaweebwa kaadi emuyita ku mikolo naye mbu teyagenda. Katubeere nga tukuwa akatambi kano. Nzize kwogerako ku Kurusumu ne Akram. Basabo ne bannyabo ensi eno nnyanja. Ate obulamu bw'ensi eno ffenna tubuyitamu. Nkakasa bulungi ng'oli mukyala teri yatayitangako mu bulamu bwa kusomoozebwa. Kurusumu oba alina ensobi gye yakola ku mugenzi eyali omwami we. Nsaba ekyo tukireke. Teri omukyala atakolanga ku nsobi, teri mwami atakolanga ku nsobi. Muleke kuyeeya mukyala ono mu mawulire. Ekituufu bwe yali afumbirwa Akram ffenna tetwakkiriza. Olw'okuba yali yakafiirwa ffe tetufaayo oba oli baali baayawukana oba teyamujjanjaba oba yamujjanjaba kubanga muntu. Tutunuulire kya Akram kubanga oli yawummula. Akram ekituufu teyali mulambulukufu. Nze nzijukira bulungi nnyo nga waliyo omukyala eyavaayo e South Africa n'ayogera ku mwami ono. N'agamba amuggyeko ssente ze abadde mwami we n'ajja eno akuwasa Kurusumu. Ne batuyitiramu mu mbeera za Akram. Nze ekituufu Kurusumu yampa ne kaadi empita ku mbaga ye. Saagenda. Nze kasita mmanya nti omuntu ono gwagenda okufumbirwa tatuukiridde. Teri mwami atuukiridde nga bwe mbagambye. Naye Akram ye yayitawo. Gwe buli sikaati. N'ekitooke ne bakyambaza sikaati. Akram nkusaba oli mwana w'abantu weddeko. Kurusumu mukazi mulungi ajja kufuna omwami mulala. Naye ate naawe Kurusumu weebeereremu. Ekyo nkikusaba nga mukyala munno. Kubanze nalaba lwava ebweru nga maama waakunoonya akyalina mukyala muto. Omanyi bwe tukola ebintu tukosa bazadde baffe lwakuba wange yawummula. Abakyala tutomera nnyo. Nange kamwa koogera nali ntomeddeko. Naye mulekeraawo okumuyeeya. Kubanga mukyala ate munnaddiini. Ate alina omulimu gwe. Ate alina abaana abakulu. Nsaba Mukama Katonda abajjajja. Bwe tweyongerayo twegatteko tubeere nga ate tuyozaayoza Nnaalongo amawulire twagakuwadda ne tukugamba nti no Fabiola munnange yakubawo abalongo okitegeerera Nnaalongo naye ebifaananyi munnange abiibyo bivuddeyo ng'ali ne Ssaalongo. Bane balabise bulungi Nnaalongo ne Ssaalongo balabikidde ddala bulungi. Twagala okubeera nga ate tubayoza. Mu mawulire amalala munnange twagala tubeere nga ate tukuwa akatambi kano ono nno wa Radio Simba naye akagatto bakatuuzizza ku Aisha Akasolo kw'ossa ne Princess Amira. Oyinza okkalakata mujjawo muganda nga akusinza beauty. Oyinza okkalakata mujjawo nga teyeetaaga kumanya nga n'ebyomuvuma atabimanyi. Naye ffe okusinziira ku bigambo by'oyogera netukakasa nti muganda wange ebbuba liruma. Mbabuuzaako ng'ebbuba likuluma likumazeeko emirembe ate ng'omusajja omulina gw'omulina. Nga gw'omunywezezza naye muganda wange. Nga buli lwoddamu bw'otya ngonoga nti mujja wange. Era mujja wange. Nga mujja bananga abakyala muyiga okwerekereza. Mujja bw'abayo n'omumanya. Omukazi yaŋŋambye ejjo nti omusajja atalina mujjawe. Omusajja atalina mukazi mulala. Mbw abadde ofi. Ekyo simanyi butuufu bwakyo munanjulira. Mbw omusajja bw'aba talinayo mukazi mulala. Mbw abadde ofi. Kati woba omanyi mbugwe bawo alina gwe wekka ng'otandika omubala mu baki? Mu baddofi. Kakati ate bawo oba oyagala ave mu baddofi ate toyagala akwaneyoko. Leka akwaneyoko bakuyambeko.
ofuneyo ku muntu akutaasa ki embeera naawe lebiremeredde no mugana nange gendako ewa mujja wange ate nno nammwe abakyala mba mufuuse bajja baffe muyambeeko wabaayo ebikalu bye nga bya ssente tolamukko ku ssente oteekemukko nze nayina mujja wange nga yatutaasa bintu byangoye bwe bityo byangato bwe bityo ngoga bugambye kati kubayoko kasimu batuweereze pe yanga 10 nezijja kubayoko kasimu batuweereze bwe bamuweereza akakadde nampaka 5 nange nendyako bino byansi byakuleka noga kati no zino zendyamu ekyenyanja za mujja wange sente ya mujja wenyuma ngomanyi sente ya mujja bwenyuma ne bakuwa fees nti sasulira omwana naye nga zivudde wa mujja waliwo ebintu ebinyuma noga wayi mujja wanga nyambako ku fees kiliza tuwerenga tweyongerayo munnange Shamimu Malende naye agenda kubeera nga ate akomawo Kampala okitegeera agenda kubeera nga akomawo Kampala era ayagala muddemu mu mulonde ku kifo ky'okukiikirira abakyala okitegeera no kale no yasindise looya abeere nga amukiikirira engeri ye gyali mu ddwaliro katukuwa akatambi kano mwenna nti omubaka waffe abadde looya waba political prisoners eranga abamu kuba emabega bebamu kuba victims abaliko ba political prisoners eranga wemanyi oyo omulimu gwe kuyambako okuwolereza abasibe era abadde agukolera ddala omulimu ogwo era bwe bategedde tukomyawo empapula ze ne bagamba omubaka tetusobola kubeera waka ng'atazaayo empapula katugende tuyimirire wamu naye tumulage obumativu bwaffe tumulage sapooti yaffe Nubianile munnange obwa meeya mumulabiranga ddala oluzungu ye alumanyi okitegeera naavuddeyo n'abeera nga ate akomyawo empapula Chairperson of the Electoral Management Committee and all the members. By the names Buken Ali, Nubian Lee, and I head the Arts, Sports and Culture Department. And today I am here to submit my forms expressing interest for the position of Mayor Nakawa and all the requirements as asked. I have them here and ready to submit. All right. Thank you. Ne Joyce baagala munnanga akyalina essuubi oba alina essuubi nti ekibiina kyo kya NUP kigenda kubeera nga kimuwa akaadi katubeere nga tukuwa akatambi ebirowoozo byange bikwatagana na NUP yensonga lwaki ndina NUP waddeyo tugenda kulina ekibiina kigenda kusalawo wanaakatambeera ndi mu kakafu nnyo ekibiina kigenda kukola ekikisinga olw'ekibiina owa mityana ne kuwa Uganda basubire bingi nnyo kubanga obeera omukulembeze ebintu bingi byoteekateeka okukola oyinza n'okuwola ogamba nti mubanga lya mwaka gumu bino ojja kuba mbikoze mubanga lya myaka 5 bino ojja kuba mbikoze byonna biyinza okutuukirira ebimu biyinza okugaana ebimu biyinza okuba nga bikyaliwo nga byetaaga okumaliriza n'olwekyo bannamityana manyi nti bamanyi obusobozi bwange era nga bwogambye nti babadde banneesunze kakasa nti banaalaba eggulire lino n'ekifaananyi kyange ankomezzaawo empapula zange bajja kubeera basanyufu nnyo era babeere beeteefuteefu tunoonye nabo akalulu ate tuwangule nabo sikiriza obusumba kuyitibwa naye njagala ompeeyo pasito mu Uganda eyalekawo emirimu gye nga ddala yalina omulimu n'agenda mu buweereza bwa Katonda nti ono yalina ekiduuka kino singa si buweereza bwa Katonda singa y'omu ku bagagga abasinga mu kikuubo njagala ompeeyo pasita nga yava ku mulimu n'alekawo omulimu agenda aweereze Katonda bano abajega b'omu kibuga Kampala obusumba baabufuula mirimu era obwa idleness bwe bwabayingiza mu musumba kyova tasobola kukulaga bizinensi gyaddukanya nzikiririza mu busumba naye so obwakati buleeta kino otwale kino so obwakati gye batunda omukisa gwa Katonda eri abantu so obwakati gye basaba ensigo gye batakubuulira gye zikungulwa so obwakati pasita gyalowooleza mu bantu okumubbulula nga bo balowolereza mu Katonda gwalina anaatera okutunda ebibyo anaatera okwerekereza ebigambo bino biddiŋŋana nnyo nga tonnatunda bibyo sente kuziteeka eri basumba nze muntu gwe batatiisatiisa nze muntu gwe batatiisatiisa waliwo video gye nakola edda ku Rwanda ku genocide
nga nkyalimu excitement edda we nategeera nti wala tebagyogerako bwe chicken biwoyogedde byonna bituufu nze nkubuulira tonsingalo muto naye mpuliriza ne taatawo mugamba mpulirize katambi kano waba akalaba tonsingalo chicken actually nfunye n'olutiko mwana muto tomanyi kyoyogerako mwana tomanyi kyozanyirako muto mwana nkwegayiridde mwana bakutuusawo katambi kano gamba penga akubuuliridde mwana nze nsobola okuliisa yenna omuntu amazine muliisa amabeere rasita waliwo we nategeera nti eyo waya ya redi ekuba chicken nze nali wane Sweden nalina akatambi ke nakola nka genocide community ye Rwanda ebeera mu Sweden bayitayo shishta jampereza akatambi k'abaana bange nga bali mu kwesuuba ku byesuubo nasirika ku bbanga lenjogedde ku byobufuzi bye Uganda chicken I've been a free man until today Sweden ebadde mbeerera nteekawo omugongo kuba ndi mutuuze wa wano enzikiriza okwogera have freedom of speech chicken nze nayogera ku Rwanda gutomanyi nakyoyogerako bajja kuwaga bwe nayogera ku Rwanda nategeera amaanyi ga Rwanda eyo ensi siriddamu gyogerako abo abasajja be bafuga East Africa abo booliko mwana abasajja batemo wonde twebaka chicken n'amazzi ogakebeera ng'ogenze mu pati wano olaba omunyarwanda ne weesikamu mwana wano olaba omukazi omunyarwanda n'okiira olugamba gwe basugwe bantumye okubeera nga mmalawo chicken bali wano mu diaspora abakazi abanyarwanda ba mafia eyo ensi nkambwe mwana muto tandika okubeera nga weeyagala ne mwana weeyagadde otya nze nasta nawulidde ekintu ku mutima nga kinnuma kikezo wakinze ne kubuulirira mwana nawulidde mwana omutima gwannumye n'okuluma ngamba ono mwana biki byayogera mwana abasajja abamanyi bakagame chicken bw'obanga okyayina by'oyagala okwogera ensi yaffe emala ebintu ebirimu bingi kera ku makyo okwate kamera yolaga zi potholes exposing wano jagattibwako bwete tambudde badde mulabi mulungi wala kwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba